Balamusizaako bannange abampuliriza. Nate nze Maama Sarah Nassoona nsanyuse nnyo okuba nti tugenda kunyumyamu. Olwaleero nno mbaleetedde ekitontome. Ekitontome kino nga kya Wakayima ne Wango. Tutera okulaba Wakayima ne Wango nga bali wamu. Wuliriza ekitontome kino ojja kulaba ate ku luno kiki kye baliko. Awo nno olwatuuka otyo Wango ng'ajja yeetikka otyo abaana aba Wakayima otyo abatwale ku buko babalye. Amazima Wakayima naye teyali mubi otyo yajja baana be mu kibbo otyo n'assaamu biwango ebito otyo abitwale ku buko babirye. Amazima tulabye nti Wango mu kitontome kino aliko gye yali agenda, alinako Wango gye yali agenda. Wango yali agenda ku buko. Mu kitontome bagambye nti Wango yali agenda ku buko. Obuko ye wa? Obuko kye kifo gye bazaala omukyala, abazadde b'omukyala gye bali, gye tuyita ku buko. Omuntu bw'aba yawasa kaakati eri mu maka gye bazaala omukyala we, bazadde ba mukyala we gye bali, gye tuyita ku buko. Kaakati Wango yali agenda ku buko. Ekyo kintu kikulu nnyo. Omuntu yenna bw'oba ogenda okulaba bazadde bo, ogenda kulaba maama wo, ogenda kulaba taata wo, oba ogenda kulaba bazadde ba mukyala wo oba bazadde ba mwami wo, tosobola kumala gagenda. Nedda obaako ebintu by'otwala ogaa nti bakambagulire kino oba kambagulire kiri. Oyinza n'okkuba essimu ogamba naye mbaleetereyo ki. Kaakati nno ne Wango yali tasobola kumala gagenda nga talina kirabo ky'atutte. Wango yakola atya? Wango nga bw'ali Wango yagamba nti kantwale ekisinga okuba ekisava, kantwalire ddala ekisinga okuba ekinene nga kisava ate nga kingi. Era kye yakola ng'akwata kye yakwata nga bwe tulaba mu kitontome, osobola okuddayo n'owuliriza ng'abikwata bye yakwata ng'abiteeka mu kibbo ng'abikkako bulungi, ng'agamba munne nti munnange mperekera ako. Wakayima naye teyali mubi ng'agambye nja kukuwerekera. Tukirabye nti yamuwerekera. Wamuwerekera ebyaddirira mu kitontome naawe osobola okubiwuliriza n'obitegeera. Naye njagala tulabe mu butuufu olowooza kiki ekyaliwo Wango ng'atuuse ku buko, ekirabo amaze okukiwaayo eri abazadde b'omukyala we, ekirabo bakitutte emmanju. Simanyi oba kiki ekyabaawo, olowooza kiki ekyaddirira awo? Y'olowooza Wakayima ne Wango mu kuddayo baddayo mu mbeera ki? Sirina kye ŋŋenda kwogera ku ebyo, gwe kennyini wuliriza ekitontome kikunyumire ate weddemu ebibuuzo ebyo. Ekyo nno kye kitontome kyaffe. Mpozzi kibaddemu ebigambo ebiddiŋŋana bibiri. Mubaddemu ekigambo otyo, otyo. Omuntu ng'akunyumiza emboozi osobola okuddamu nti otyo ng'otegeeza nti genda mu maaso, njagala kuwulira ki ekyaddako awo. Ekigambo ekirala ekibaddemu ekigambo amazima. Amazima, amazima ogamba nti amazima oba weewuunya ti ekyo nakyo kituufu ddala oli asobola okukola bw'atyo. Kaakati nno bw'oddamu n'owuliriza ekitontome bw'otuuka awali ekigambo nti otyo naawe ng'oddamu nti otyo, bw'otuuka awali ekigambo nti amazima naawe ng'oddamu nti amazima. Ekitontome kyaffe katuddemu tukiwulirize, nange kambasiibulire wano nti mweraba. Awo nno olwatuuka otyo Wango ng'ajja yeetikka otyo abaana aba Wakayima otyo abatwale ku buko babalye. Amazima Wakayima naye teyali mubi
otyo yajja baana be mu kibbo otyo n'assaamu biwango ebito otyo abitwale ku buko babirye. Amazima.